Radio Budwe y'omuntu wa bulijjo we bali kubanga ogoberera mukama we bali kukuma ngoli mulamu eddakiika ziri 10 zezakayita ku ssaawa emu ey'olweggulo ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'omunaana omwaka tuli mu 2022 nze ajuuma lunga bulijjo tuli mu kibuga Masaka ekya Ssaabasajja wakati wetusinzira ne tukutuukako yonna gy'osinzira okuwuliriza twagala okusaasira mwenna abafunye emitawaana n'ebizibu nti nga mulabye nabyo ate abafunye ebirungi tubayozayoza nti mwe bali kubanga mubituuseeko mwe mubanga mubifunye mu makubo malungi n'okuwuliriza Radio Budwe y'omuntu wa bulijjo mwe bali nnyo mwe balire ddala olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga nga bbiri okulonda kw'e Kenya n'okuwangula kwa William Ruto ebyo bibiri bye twagala okutunuulira tulabe kuba twabibagambako wano tulina ensonga ze twabagamba ku kulonda okwo actually mukulu Kizito ono n'alagirawo straight away oludda olugenda okuwangula simanyi oba y'omu ku babyakalulu e Kenya oba naye byonna tujja kubyogerako ate wane waffe mu Uganda waliwo enteekateeka proposal ekirowoozo ekyagala okuleetebwa mu nkyukakyuka za ssemateeka ze baagala zikolebwe nga omubaka wa parliament kuba kati okwesimbawo ku bubaka bwa parliament mu mateeka weetaaga kubanga olina siniya ey'omukaaga naye waliwo ekirowoozo ekijja nga baagala eyeesimbyewo ku bubaka bwa parliament ndowooza ne president obe ng'olina degree buyigiriza obwa degree bino ebya siniya ey'omukaaga abantu ogenda mu parliament mbu ne basirikira eyo oluzungu ne lubafuukira oluzungu tebasobola kunnyonnyola nsonga ne bwe kaba nga akadde bakalina oba ensonga ne bwe ziba nga weeziri oluzungu abantu bakalubirira okwogera abamu ku bakaka ba parliament abavaayo beekwasa oluusi goga nti naye gwe nga tewayogera beekwasa okubanga bangi nnyo mbu akadde kaabula nenge ebyaddala oluzungu olusi bye luleese naye ndowooza bano abaagala okuleeta ekiteeso y'ensonga ezizimu ku nsonga nakyo twagala tukikubemu toki tulabe kirina makulu ki ogamba nti omubaka wa parliament mu kifo ky'okuba nga alina siniya ey'omukaaga ateekeddwa okuba nga alina degree z'ensonga ebbiri ze twagala okutunulira olunaku olwaleero mu kibiina kyaffe kino mukulu kitosooka obuze kubatuwuliriza batuwuliriza mbalamusiza n'okubebaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu bitali bimu tukwatwakwamu nabo n'okuyozaayoza abafunye ebirungi ky'omukama katonda ebali kubatuusaako n'okubebaza abalediyo buddu nammwe okubanga muwadde abannayuganda omwaganya okuba mu ssomero lino ate ekyomukisa omulungi kyemaze okufuna ssebo mfuna amasimu mangi nnyo nga ndi wange abantu batugoberera bangi naye nze nagamba abatuwuliriza mu kibiina kyaffe kino nti tewali bintu bigenda kutuyita ku lulimi bigenda kuyita ku leediyo eno nga byogerwa omusajja yasomesa etalabika tagenda kulaba era njagala mutandika okutubalansinga kyolaba ne profesa oli yali anga nti badde bakola okupima okugoberera kubanga bwe tugamba nti buddu mu programu eyo twogera ku byokwetoola mu nsi zonna eno buddu yasooka okubuulira ensi yonna nti bali baleeta amawulire agagamba nti gundi Ukraine ekubira segimazeewo ne baga nti obalimba lasi egenda kusesebbula Ukraine ekole ki olutale ejja kululinya ekibiina kino kyayogera amazima ne gakola ki ne gavaayo n'olwekyo buli nsonga gye tugenda nga tukona ku mumbenga mukwata kakalamu nga mugoberera abaagala okumanya ensi nga bwetambula n'okumanya ebikweke ebitambuza ensi bwegera mu kibiina kino kubanga twazimba obusobozi obutuwa capacity okutegera si wano kubanga batugamba abasozisozi n'abawanuzi b'ensonga baga nti ono okumanya kwe kukomawa kwa kyalo kwa muluka kwa gombolola kwa district ka gwanga kwani kati fo okumanya kwaffe mu kibiina kyaffe kuno kwetololera kwansi wanjuba yonna kyolaba nti byetwogera ebigudde ludda wanawa byonna tuba tubigobera kubanga obusobozi tukola ki tubuyina sebo tutandike program Kenya balonze William Ruto n'awangula Odinga ne bamuwangula Odinga n'abigaana okusooka simanyi oba nabo kati bali kunkola yaffe gye twaliko wano yatajja kulayira nedda kwegamba bwabeerawo omuntu omusanyufu ennyo kubanga bwe nali nsimbula nabagamba nti akalulu kawuyinde Kenya ate mbadde njanga mbabulira eby'e Kenya simanya mwe n'aleeta gundi simanya kibaki n'ajjani simanyani kubanga tubimanyi ebirala tubibaddemu wakati so n'olwekyo kyolanda bwe nava nabaga nti Ruto agenda kuwangula actually go wayogera n'ensonga lwaki Uhuru Kenyatta yava mu vice deputy we Ruto n'asaliddira ate n'aleeta opponent Odinga n'awagira Odinga kati bannange njagala okubategeeza Ruto yaani katandikira ku nsonga ya Ruto
Ruto musajja mukalanjini aveyo Sogoi musaza lya Wasini Gishu gyazali gwe ne mama bamwita Suzani Kiriyoti tato ne bamwita Kiriyoti kati Ruto yayingira mu byobufuzi mu 92 mu kibiine kyali kyabavubuka abawagira Moi asigalewo kati Ruto naye bamujja ku university ng'omusajja yali ayokya yali muvubuka mutongo gulinga nga gusaza naye yayambala engato okusooka okwambala engato mu kigere kye yajambala ng'agenda mu senior 1 yalinga basomera mu bigere ki common man babere mbusisi ngemberambi nagenda mu Nairobi nasoma bulungi nayingira mu muke mu 98 mu 97 yagenda mu Eldoret North nagenda ne Simba okunonya akalulu waliwo omusajja bamita Chesa yali omu ku babilioniya mu Kenya namba 3 Ruto nagenda mu Rift Valley wabe namala emyaka 2 nganonya akalulu nyumba ku nyumba busisira ku busisira bagenda okuvunula akalunga ku biche sakalu ensi yona niwunga ku myaka 28 ngaruta akawangudde era Moi nalagira Ruto akolebweko mbwangu mwana wani era wangula tena gagga mukwano gwa Moi Ruto kati wali omusajja yafaya akafa juzi bamita Chebolo naye yali mukalanjini ngaaviyo nga munne wa Moi yagamba Moi nti mwana waffe muliki wangudoli n'abatuuza bonna mu state house nakati mwana mfeeko mwana wa mu lugalo nnyo ne wandi badoli mugaga ne bano betugero kwase ANC na Moi namuleka ne bagenda okumutumya agenda okulanga omwana wa nga ebintu ng'ejasaano by'obufuzi nga bisamba kubaya nnyo amawadde wa assistant minister agizaawo okakana amuyingiza mu nsonga atandise okuba strategist era nebyokuleeta uhuru ngawe nabaganti nalonge simanya nyo katole batereki nawa Ruto okuba director wa campaign zani za Kinyata ngamuleta mobili meka mobili mwebili yes okujja okuvuganya nani okumudya mbigere naye kati Ruto akalunga tikanaba wakalalu mu 99 mu 12 abakalanjiri batuula mu Rift Valley nibaga Moi agenda tugenda kukola tutya wakabira yaffe abakuwa president agenda tugenda kukola tutya ani agenda tudira mu bigere nga tufa nenga Moi atesitese mutabani ono aliwo Moi junior nga Gideon Moi nga ya ali obvious kubanga wali mu byobusika wali kitwita nti assumptive and air apparent nenga air apparent muntu ategerekwa nti agenda kutwala entebe yadira utatero mu byobufuzi kati abakalanjini bagatwaga tusinkane Moi ne bagende Nairobi abataka bagenda bataka lukaga nga mulimu abakulembeza bakapa parliament agamba babiri okwa Rift Valley n'abataka abebuzi wa Kenso bagende babuze Moi ani agenda okudya mu bigere kati nenga bamanyi nga bagala Moi abanjiri mutabani mu butongole yes bwe batuke Nairobi Moi n'ababuzabuza ne mutabani we tebamulaba bali mu hoteli bali kuki tebategera kigenda mu maaso Ruto nabagamba buli mutafa mu hoteli nja kusasula transport era Ruto yalinga bakumi kwanga ne Ruto yali amanyiti Gideon Moi yagenda kola ki yajja kudda mu kitabu yagenda kwa kingpingo bakalanjiri yes kati Moi ne yebuzabuza nga yali confident Gideon Moi tiyalaba abataka ne baddayo ni bagende Ruto nabasasula bazeyo bali baddayo wa mu Rift Valley ni waitayo myezi meka ebiri ne twagala kukola kitutule ne Moi tumubuuze atubulira twanjulye mutabani we enteka ye nga bonna bepakira bajja Ludawa bakomawe Nairobi batuke Nairobi Moi nga bagamba talina budde simanya agenze Ludawa ono Gideon Moi tajja kusobola kubalaba n'ebiringanga ebyo nga kibulu manya Ruto ebyokulya bawo bulungi nnyo abasuza bulungi nnyo bwebanga baddayo nga buli mutamu transport nga mugamukole ki muddeyo mukuru talina budde katulindire nga baddayo mu Rift Valley abataka n'abakulembeze kati waitawe myezi mulanga nga budde buyo yoma zigenda kuyingira 2 nga baddayo Nairobi nga bagatwagala kulaba nga bakola appointment nga Ruto yenyini agamba Gideon Moi abataka bagala kulaba bakole plan muzee ajaba nga bali komawe Nairobi batuke Nairobi abasubiza bagenda kola ki bagenda babasubiza nti bagenda kulaba mu Gideon ne tata nga baddayo Nairobi okutuke Nairobi nga badamu babuzabuza baba batudde mu gundi nga bataka babuza naye Moi gwe twisibako Moi yani naye bwe Ruto tosotomala batujja ono kutulabirira kubana yeye yali mukalanjini ate nga minister yes ne bagamba tujje no gotulabirira
go tusuza tujja kulaba moyi atubuza nibaga kati tutusobwa nibaga kati go engeri yo tukwatamu yo tukumakuma nokoma kati go kingping of ne bamulonda asikire moyi kati ndiye Ruto na tekitwalanga kyamanyi baddayo ne baddayo nga babulya bataka baddayo nti oli yemanyi otasala teje tubuda budanga community oli mwana ina mala bayitivu tebe no tubuza kufa baze oli mu simu kulembeza oyo nga mu lift vale yonna ngikola ki nga bajikunga nga basirika kati moyi bwamala okubiwulira nga agendewe kabalaka nga ayita abataka bannange mubadde mujja naye omwana abadde bwati neti mufayo nja kubategeeza mu ssaawa entuufu nga abazeyi bamala dokusibe nga babasirika tebamunyega kati nga kagundi kakola ki kayingirawo akawulu nga gundi amuwagire Ruto nga Ruto akola campaign kufana kuona nga bakuba akalulu era moyi yagamba Ruto gamba basigala mu state house era Ruto agamba era guhulu muntu mukyamu nyo kulya mu Ruto luko basigala mu state house abatabomeka nga batude kutija abantu bonna ne baduka nga balakalunga bala bakibaki abakola ki abantu bonna nga buli muntu ayitawo ne basigala mu abantu basatu Uhuru Kenyatta Ruto ne Moyi era nga Moyi atude bwaki nenga abantu bayina endowooza baga nti bamoyi agenda kulagira akaluntu wakakyuke oba ki era gundi Moyi yagamba Ruto nti gamba Uhuru awandike message egero ganti akiriza nti awanguddu kati baddayo kati Ruto ne bakubya akalu Moyi azeyo mugundi eri baze mu opposition kati Kibaki natwalo buyinza kati gundi lift valley netabuka kati bwetabuka batati Kibaki atali mukaranji mu Kikuyu natwalo buyinza kati ojukira tele avuganyira mu Kikuyu munne mu Uhuru Kenyatta mu gwele alese kati ne babanga bayuga ani aliwo kati nga Moyi agala kwefula kingpin kati ne baba mu yake ebiri mu 2023 bayingira mu kaluka referendum akugamba nti tugende kati bane bawagira Odinga bawagira Kibaki nagano ko Odinga prime minister Odinga nabifulira kati ne bali kwata nabo abali mu opposition bakandu bano ba Uhuru Kenyatta era ku opposition ne baluto ne bani ne begata ne Odinga ne bagamba twagala referendum begundo tumusanyewo muzeye Kibaki abasajja ne bayingira mu Rift Valley campaign zinyoka lugundo namba kugende nanga kwa Rift Valley ne bakuba campaign Moyi navayo kwagirani Kibaki ku campaign eyo muguni nagenda yira Rift Valley na kuba Rift Valley yona nagisanyawo nafunayo ebitundu 8 Ruto nga yali kusaidie ngo Moyi ne Kibaki ne bafunayo ebitundu 29 Ruto yabo ne bagata ajafoka kigipingi mubiri mwena kati mubiri musanvu bagenda okuda mubiri musanvu bamaze okutabuka bakoze kibina Democratic Range nga Odinga yaliwo yali Pentagon bali kama abantu 5 Uhuru Kenyatta Nasir Balala Uhuru nani Odinga Balala Ruto guliko bali Kalonzo Musyoka nabani nga bakola Pentagon nga bakubakalo nga baddayo kakuba mubiri musanvu gundi Moyi evude awagira Kibaki ne Ruto awagirani Odinga Ruto nakubakalo Odinga Rift Valley yonna ne bamulangire mutongo litafuse kingpin kati Moyi tiamatira ne baganto no mwana avude mukasisira ayizo cyo kujukanga na atisa ne Moyi nagate kukoka kano tukali grateful mukatafuse owenso musinga kani baba yembirani gibadi bali mu ne mone Gideon Moyi ebanga lyonna kati Ruto omuntu from nowhere Ruto nagena nga amami ne kusiyonna Ruto nagena nga yezimba kati Ruto natuka mpaka batuso kujja mukalu mpaka ne babira ne Uhuru Kenyatta ne bawangula 2013 sisi kati mu 2015 Ruto omusajja amubirako mu 2015 mu December bamita John King era afa mu 2016 nga gwako kati Ruto atandika okugenda nga akola networkaze okuyingira mu bantu nga afuse deputy president kati lunaku lumu nagamba oyo King yali omu kwa kingpin kuba Masai yali Masai kati Ruto ngagenda anoonya abasajja ab'ensonga buli community bani abebuuzibwa akabalaba kati lunaku omugumu omusajja yali agenda Mombasa nga akavude mu Nairobi akatambula ko mayiro 15 Ruto namukubira esimu namugamba muzeyi nzijewo musajja nagamba atensuuse motoka yange naye lwakwete ile chuma cha maji Land Cruiser nachuka na kumwe Nairobi kati byali kumunaga ndi deputy president ajagaza haki na ichi ngagamba kazi wetekateke chanzi cha mata kubanga bakalagiri banya bibongo biki angaje ngabatula na ngambuza muzeyi we ngambuza nzeho njagalo nyambi njagala kutegera kabira abakuliye bikabya aba Masai bitambula bitya intricates olabani mudamu bikeyo ba nyambi kati nambuza
kyavambuza naye kiki namugamba ne boogera nambuuza naye Ruto olowooza Uhuru alikuwagira mu 2015 mu mwezi gw'omwenda babalonda 2013 nti olowooza Uhuru alikuwagira olowooza mukama wo president alikuwagira era Ruto yeekanga n'okwekanga naga why not lwekitampagira namugamba mwana wange sikakasa nokakasa tena kwagira namugamba simenzi mbadde ndowooza tejja kumpagira naye bwaba tampagidde kyekindeese wano okujja okukola ki njakenda butereevu mu bantu namugamba you at the point nanyenye omutu namugamba nti awo nkulabye kyoliko okola ki oli ku nsonga naye njagala otegere Uhuru kina tagenda kuwagira nze nkugamba kubanga nze mbadde mbyofuzi okuva mu nkaaga ate ndi kingpin mu ggwanga lyonna nze mbadde ntambulwako ensonga tajja kuwagira namugamba kyekindeese wano mpama nyambe ntondeko okuluka kati mu Ruto n'atandika okugenda nga aluka ayingira mu baki mu bantu era Ruto bwayingira mu bantu wamala okitegeera nti Uhuru ye yakitegeera mu ndayi naye ng'ekizibu ekiriwo bali bagenda mu kalulu ka 2017 Moyo ayita Ruto bwamuyite uwe manya ayita Uhuru nga bagenda amusaba obuwagizi Uhuru amugamba nti naye njagala gwe okwasa akati mutabani wange yabakudira mu ki kati ne bakukuta nebimutabula mpaka mama wa Kihulu ye yagenda okugenda ne Moyi ne bateesa mu ndeeri nga bateesa ndoza nga mugati genda kola malo kuyisa wano oli mwefuulira luli nejjukira Ken oli omuzeyi yalina myaka 7 yali abatokola ki okumubbira yali minister banga pamu nga mugudi mu byofuze terajja kuwagira kati nga Moyi Ruto ng'akimanyi era bagenda mu kalunga kibatajja kola ki kati Ruto kye yakola kwe kuteeka amaanyi ku bantu ba kingpin buli kitundu kyonna okubakuba nga basimbako abantu n'aleeta abavubuka bano badidi nyolo bakulya n'aleeta okwetola eggwanga buli muntu gwe yalaba ow'amaanyi n'agenda ng'ateekawo influence n'abakuba n'abateekako abantu ne babakuba mboli bayitawo kati Ruto n'asirika kati Ruto bw'amala okuba bali abantu be yalaba bakabogo baani abali mu mountain Kenya bali ludda weeyo yonna mu Rift Valley n'aba nga amaze okukola egyeri kati Uhuru Kenyatta atandika okukola program ey'okusaanyawo Ruto mu 2018 yeefuula era bagamba yamutegeera 2015 nga yeefuula kati Ruto bwe yeefuula nti olukiiko lwasooka okugenda nga tebanayiwa kalulu n'agati tebagenda kukyuka nze kisibwa kiki njagala kukola ebintu byange nga bwe njagala naye nga yakamala okubagamba ate nkera kooti nesazaamu akalulu nti kaddemu ate Uhuru n'abayita mangu mangu mujje twekubekume tuddemu naye Ruto ye ng'akola ki ye naga tukube kampeni tufune akalulu ne bakuba kampeni bamala okufuna akalulu Alesi Odinga beefuulidde Ruto kati Ruto olw'okuba nti abantu bali bamulabye nti yakola kampeni ku Uhuru okukamala Ruto musajja mukozi Ruto n'asalawo okudda mu byalo n'atwala ensonga ze nga yeeyambisa aba MP be yalataddeyo abakuba bali nga ne bali ba kingpin bali mu kayana nti Ruto yatukuba nti Uhuru tuyambe nga bawazo nga bana bakutte bifo bakabete bano bayawa ekyungwa kangata ng'ensi yonna yina abavubuka bano ni bonna abakungaanyiza kati Uhuru n'atandika okukola pulaani engeri gy'asaanyawo Ruto kwe kumutekako erinnya lya tangatanga nga emirimu agimugyeko ye n'abanga tangatanga kitegeeza omuntu ava mu kitundu ku kitundu n'abanga atambula mu talina wayimiridde n'amatiza abataka ayingidde makyaki ayingidde mizikiti ayingidde buli wamu kati nga bali nga ye Uhuru ali confident nti abakikuyu ndagira balagire ne bakola ki ne bakola kyenjagala kati Ruto n'atula n'abasajja ba strategist ne bamugamba abavubuka ne bamugamba tulina okukola tulina okumanya mu Rift Valley mu mountain Kenya tulina obulu miliyoni 7 mu Rift Valley tulinayo obulu emiliyoni 16 eri mu Bajaluwo balinayo nabo obulu kumpi miliyoni 5.8 kati kye tulina okukola tulina okutandika okukola percentage mu Rift nga tugenda okulwanagana ne Uhuru banga bali batandise kiraba bwano mu Rift mu mountain Kenya waliyo amasaza 10 tunoonyewo percentage tufunewo percentage ya 6 tubalirawo kubanga tufunya mu 9 ne baga mu Rift Valley yo oteke ku 8 kati tugende wala gitwale tufuna kintu kyonna tulwane tufuna ya 25 oba 3 je tumanyi nti obuwagizi butonde tulwane tugende mu maso ne batandika campaign kati Uhuru ngali confident nchana gamba bajja kola ki bajja mukkirizamu amusaidira ininze amukoze eki kati mu Uhuru mu lutalo ne Ruto kati abachukui bonna bali bife by'amaanyi mu parliament luddawa olw'okuba bali balemedde ku Ruto n'agenda nga babakwata babajjako ebifo bakola ki kati bana bavubuka bekyungwa abachukui banne bwe baddangayo mu kyalo nga baga mulaba omusajja gwe twalwanirira atugobye mu bifo biki kati obusungu abantu basoka batunulira Uhuru muchukui munnaabwe kubanga bazanya befuzi bya Kenya avu ebyobukwabira avudde ku bachukui banne emirimu agiwa Bajaluwo ne babanga bazeyi bagende bazimba omutima bazimba ki
kati Ruto bwajanga bagaba nabe futwakola naye omusajja atwefuulidde kati obusungu ne bugenda bujja mu bantu mpola naye nga Uhuru yali confident takimanyi takitaddeko ki mutima ate kati Ruto nagenda mu Nyanza nagenda mu Mombasa nagenda yo mu Wajaluo gye bati batuuka yena atuukayo najja mu Western Kenya ng'agenda ayingira buli wamu ayogera n'abataka nti strategically Ruto kye yakola yatunuulira strategy ya Kenyatta eyali mukama we yabadde mukama n'agiraba nga y'amaanyi naye n'anoonya weakness yayo wagiyita naga wano we wali weakness wenja okuyitira kati ate ugundi bwe yajja Odinga n'atamanya nti onayiseewo bwe bajja kati Uhuru bajja n'akyusa program balina Big Four agenda ebisonga nyaze bali ez'amafactory ekola mirimu okukola ki kuzimba amayumba ne babivaako ne badda ku BBI bakyuse ssemateeka bapanze omupango Uhuru bakyuse ssemateeka ya Africa Prime Minister Odinga abeere wano basigale nga bali mu kintu kati bano ne babagwanga kati olutalo lutandikira ku BBI Odinga bagenda mu lutalo Ruto yayogerera ye speaker yasoko kola ensi yonna n'egitya nga bali mu Kasarani mu Nyayo Stadium nga baga BBI omuntu omu yakuba abantu bonna bali mu kisawo n'abasaanyaawo n'agamba nti kino kintu kya bufere kati abantu baloza nti asaago kakananga BBI ekoze eki BBI egudde kati BBI bwegwa Uhuru n'anyiiga nnyo kubanga ekintu kye kyali kifudde ekyokuyita mu Kamoli akomewo nga executive prime minister n'aleeta olutalo ku Ruto kati olutalo ne luba lw'amaanyi Ruto bamutaddeko muli wanguzi Ruto muki abantu bakolagana nabo bamugane n'okujja mu Uganda agenda kujja ne bamugana bamusibira munda aleme kufuna sente zikola campaign naye nga balaba Ruto akola campaign nga babuuza omusajja sente azijja luddawa ezitalaga eggwanga akuba kambe omwezi gumwakola agaba miliyoni 10 tikisoboka zijjawa naye nga abataka bamukunganyiza sente nga ye Uhuru takola ki takimanyi kati okukakana BBI bwegwa olutalo ne lufuka open kati abakyukuyu kati Ruto Uhuru n'atandika okukola plan egenda mu Mountain Kenya abakutiza abakyukuyu banne ate Uhuru n'akola ekintu kyali ky'amagezi n'ekyabulabe Uhuru okusaanyawo Jubilee yamanya nti Ruto agenda kukozesa Jubilee kubanga bali bagigasenga y'amaanyi kati n'aga nti kansooka enzita ekibiina kino nga tayita nkiiko ekibiina ne kifa nga ayagala kujjawo structure zonna Ruto aleme kuyita mu structure ezo kubanga yali vice president wakyo owa Ruto wa Uhuru kati Uhuru na Ruto n'agezaako n'ayiteeno kati Ruto naga nti kankole ekibiina era abasajja baga nti mu byafaayo n'abagamba wano nabaga nti era nembadde njogera nabaga nti Ruto agenda okukuba Uhuru akawulu n'akola ekibiina bakiyita UDA eyo juggernaut political machine bali tebanganawo kubanga kye kibiina ekiyingidde mu Kenya nga kinaweza myezi 9 ne kibanga kibadde kirina abawagizi abakigobera miliyoni 8.6 n'ebyo Odinga ebimaze emyaka ameka tirina bantu abo era kye kibiina kyasimbyewo abantu ababaka mu constituency yonna mu Kenya yonna era kyola nti Ruto mu Kenya yonna bonna kubadde balonda bitundu yafunye kwa 25 kaunti asatu mu ezo yazifunye mu 25 nezili endala ezasigadde mu nana dafuna yoba 18 bwatu so kati Uhuru agenda okustuka okujja okuleeta mwanyi banagaga bonna babilionia ba mafia abawambye Kenya ne begatta wamu balwanise Ruto ne baga nti omwana w'omunaka tuyingirira ati ne bakunganya sente ne bakola ki radio zonna zaabwe buli kimu ne balwanisa Ruto nagati walita bwenze ngenda genda ku muntu wazi nagati kana akalusika bukulembeze sikaba kabakuzi sikabya bifo sikaki wabula tugenda kwogera ku muntu wa bulijjo munako omwasi kuba kigali mama mboga omulimi wa kasoli atayina mwasirizi atamanyidwa eggwanga batekuba lya campaign zigenda maaso Ruto nagundi Uhuru nagenda mu Mountain Kenya naita abataka nayogera nabo tata wa Uhuru Kenyatta kapteni kungu naye sobola naga Uhuru nze nakutwala mbataka abakalanjini abazeyi nenkulu tekayo nembasaba tuwagire kati toyisobola kwefuulira Ruto oba oswazizazi ng'omusajja omukulu n'olwekyo ngenda kukulembera Ruto mu bakyukuyu twogere tulabe naye nasala eddiini n'abeera ku Ruto namunywererako nayita nabakyo ne Uhuru nayita abakyukuyu abalala n'abawasente abakadde ne baga balwanise Ruto ne bakuba campaign ezitambula Ruto n'alaba kati Uhuru abantu ne bamugamba nti mu Mountain Kenya yakamuliro nga tole sobola genda kwogera ku kibira kyali kya UDA bano nga tiwakyali ne baka tukole kati ate Uhuru nga yagala kunoonya omuntu omuyaba yakwega Uhuru yali tayagala abantu wabimaginga omuntu omulala kuva mu Mountain Kenya anayimirira okumudira mbigere yasigayo ne yali amanya ko nti aliko mu baka ngaita mujiwa mabega kati ne bagenda ne bamugamba tisoboka kati kukuleta maza kaluwa omunafu omukyala gwaganti yemu Rwanda gundi simuli wanguzi ajja challenge bano tubano bali banguzi nakiraki bawagireye bwali banga alisemu Uhuru ayite mu Kamoli asigale nga afuga kati munange ogenda okuba akalu eggulo kati basajja bano byakwata abavubuka abato ne bagenda bakola campaign itabanga nawo ngenyoka ne mu constituency abati babadde babalonze nga tibalibo
ne bagenda bakola campaign okwetola eggwanga lyonna nga Ruto alina abavubuka ba MP banyoka munyozi kati ate Ruto mabegeri yakola plan nga yagala kukola Ruto mujje ku vice president bamunyikiriza alizairige n'abaganda ne bagamba ati bano omuwendo ababaka 12 mwasa tumbana bamujjemu obwisige ne Ruto yali musajja mugezi engeri ya kunganya abantu be n'amanya nti abantu basibideko Ruko bali 17 ababe naye yalina ka 10 naye basibideko botasobola kukyusa 10 mu meka mu 7 naye mutandika okudeta Moson betaga babaka 10 okutandika Moson olwo kokoleki kati ne bakola plan Ruto nagula abantu n'abayitanga abantu ne balema Ruto ne babera kutereboka bamujjamo obwisige tulomusobola babale namba ulu abayita babakuba miliyoni enja kwefuula mpaka Ruto bwatuuse ku nkomero Ruto n'agamba nti Ruto n'agamba vayo tukwatagane nga Ruto koze ki akolu kagenza okuguvaayo Mountain Kenya Ruto gyabadde ayina mu kibiina kye ababaka 78 yasigaza ababaka 2 bokka mu Mountain Kenya mu gundi 10 yasigaza ababaka ababiwe mu piba 2 bokka ku babaka 78 badayina bode babeeze bona bali wani ba Ruto n'olwekyo Ruto mu bufunze ye musajja bwete hasora mbadde nze mugoberera okuva mu 12 kubanga ba strategist banaba mu baki kubi bani bantu bange kandi n'olwekyo kyebamula nti ebintu bino kola ki mbimanyi so n'olwekyo mu bufunze Ruto yabadde nga alwanisa dynasty banagaga era kyobola ne kati plan era ne mulaba akalulu okutabuka eggulu lwaki akalulu katabusera eggulu nga bagenda kalangirira musajja balangidde nti akalulu kagenda kusomebwa saa 9 zagenza okuya saa 5 Uhuru n'atuma abasajja be okuva mu State House basajja basatu omu nga bagenda ku boma nga batuuka kuwafuula Chebukati nga bamugamba tulangirira akalulu kubanga akalulu kafuuse national security n'olwekyo tukola ki tukalangirira omusajja nga bagangenda kalangirira nga baga nti nga boogeramu nga birema nti gera kalangirira kubanga ku maca bano bona abawagizi ba boarding okuva gululi nga basindika Uhuru kozesa obuyinza bwo omusajja tutwalako akalulu bano omusajja ono wekajado owanaloko olenti mama bani abo nga basindika ku Twitter babo wino MP wa Mbakasi Nosi nti Uhuru kozesa obuyinza bwo kyamani waffe batwalako ki kati nga batuukayo nga wabula Chebukati gulabaga nti nedda mulaba okulaba nga byakere nti sisobola nyenda kalangira nga baga tikisoboka bavuda nga baga kati tugenda okukola kyuse omwendo buli muntu gena musimbo bukadde 5 ba commission namu buli muntu bukadde meka 5 n'abagamba sisobola ngenda kola ki kati nga baga nti nga bagamba bagenda kola ebintu bibiri kitugenda okukola tugenda kukwata Chebukati alebe kulangira kalu bwe batukute Chebukati tugenda kugabamu ba commission kati bade bagala kukwata Chebukati information yetuka ba bishop ne bajja ne tolani ne ba maseke erije mwade mu kiyumba ne tola Chebukati ne bato mukwata kwe kujjawo bana commission bana ne babavuga ne batola kuserena bateka press conference je basasulide basobola kuteka contradiction ne kulangirira ki kalulu kati ku nkomerero bagenze okulanga bino maganyi ne batwala bano okukakkana kyokudola n'abantu okujja okuyingira wali kyade kigumu niona babasirikale badde basudde ettawulo kubanga badenga bali balegezeza ne bagenze okulanga abantu basimbye ki nakakongo okukakana Ruto nga bakoze eki naye nga Uhuru agezezaako kulwanisa Ruto ne Ruto lwaki alwanisiza Uhuru n'amuwangula kuva ku musajja oli omugezi Kenya yafa 2016 mwezi gw'omwenda yali nabbi ng'amaze okumubbirako kubanga eri babanyi mu deep state bali ababira mu setalabika yali akitegedde ngaeyo ng'omusajja omukulu yali amanyi kwe kumulira nti bakulimba mwana gwe n'amulabula sikati yali ye Uhuru yali agenda gwe kubanga yali lonze Uhuru anyamba alimpaaki obuwagizi kumba mukole ki so n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okulabika ng'omusajja oyo hasola mukwano gwange okuwangula njagala tugende tuwummulemu katono tukomewo n'ensonga ya Uganda naye nga tetunnagenda okukubadde kulonda kw'e Kenya njagala tutunuulire obuwanguzi bwa Uhuru Kenyatta bwa Ruto kuba obedda waliwo ekyogerwa nti yabadde awangula dynasty kitegeeza ki obuwanguzi bwe butegeeza ki obuwanguzi bwa in regards to dynasty obuwanguzi bwa Ruto ne butumya mu Afrika yonna butegeeza nti mu bulamu bw'ensi buli muntu yenna kawenga afudde from nawe yayizo kuba bulwanisa abantu abalowooza nti awayinza okubeera group y'abantu abamu abayinza okufunga mu buyinza ne beefuna nti layini emu oba nnyumba emu yeyina okufuga ensi yokka ku expense y'abantu abalala obuwanguzi bwa Uhuru bwa Ruto era n'Abakenya okwasaatinga kubanga badde bamugamba nti omusajja baliba nti abateka kuwiri balo n'alaga ekintu kiri simple naga kazi ni kazi enkola nti omulimu gwa muki
goboli nagaga tonyoma mulimu gwomuntu atuna mboga oba goli nagaga tonyoma muntu gwa nti okulonda obukulembeze bwe Kenya bobadde butambulira ku family satu ku Kenyatta oli omuzeeyi omuzeeyi tata wo moyi nono Kenyatta kwega